Yes, alright. Oli ku Yugi Update TV kosinzira okuba ng'otuwuliriza. Kaakati amawulire agayitingana okuva mu mawanga ag'ebunaayira si birungi. Bagenda mu maaso n'okudisikasinga ku campaign ezabadde oba corrections ezabadde mu Uganda gye buvuddeko oluvannyuma lwa Electoral Commission okulangirira Mwami Yoweri Kaguta Museveni ekintu ekyemulugunyiza ennyo bannansi bannayuganda okwetooloola amawanga gonna. Kakati international medias ne ba internationals abagenda mu maaso n'okukwasaganya ensonga z'ebweru w'amawanga naddala mu by'okulonda batandise okulondoola ensonga zino. Wabula ngenda kuba nga mbawa akatambi kano ke mbateereddeko musobole okuba nga mukekkanya n'oluvannyuma tukatemeeteme tusobole okuba nga tunnyonnyola omukyala ono ensonga ki gy'ayogerako. Byandibanga si birungi ebya Mwami Yoweri Kaguta Museveni okusinziira ku information gye tufunye ne gye tugenda mu maaso n'okuripootinga essaawa zino. Oli ku Yugi Update TV saga kuleesaayo katugende mu katambi n'oluvannyuma tusobole okuba nga tweyongerayo. Well, Yoweri Museveni, it was the 7th time he stood for election. You know, he's 81 years old now. I first met him in 1986 when he was a rebel leader, where he told me that the problem with Africa was leaders who stayed in power for too long. Well, you can take that as you will. Bobby Wine, who is the main opposition leader, who claims there was rigging and that he did much better than the official results show, he fled after his house was attacked by paramilitaries, security forces, not quite clear who, last night. I spoke to him in hiding this morning. I asked him what his plan was. He said, my plan is to stay alive, and that means keeping out of the way of Muhoozi. Muhoozi is President Museveni's son. He's the head of the army. He has threatened to kill Bobby Wine in the past. This is not a story which has been getting a lot of attention, even though I think it is very critical because of Venezuela, because of Iran, because of Greenland, but let's not take our eyes off it. Simbakulisizaayo nnyo. Kakati omukyalo ono agamba nti omulundi ogwasooka okusinkana Mwami Yoweri Kaguta Museveni newankubadde kati yeesimbyewo ku mulundi gwe ogw'omusanvu. Agamba tekyewuunyisa kubanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni newankubadde akulungulira emyaka 81, wabula mu kusooka omusinkana yamusinkana mu mwaka gwa 1986 we yasookera ddala okusinkana Mwami Yoweri Kaguta Museveni era ng'ayagala mubuuza ku ambitioni ze. Agamba namusinkana ng'akyali omu ku bakulembeze abaabayeekera era n'amubuuza pulaani ze ne intention. Mu bigambo Mwami Yoweri Kaguta Museveni bye yamugamba, agamba bimwewuunyisa essaawa zino okulaba ng'ate ebimu ku byali bimukwasa emmundu mu nsiko byemu byagenda mu maaso n'okukola. Agamba mu kusooka ye namusinkana yagamba nti ensonga lwaki ali mu nsiko era ng'akutte emmundu kwe kuggyako abakulembeze b'Afirika era nga Afirika ekizibu kyeyina be bakulembeze abalemedde mu buyinza okumala ebbanga ebbanvu ne batuulira ne baziŋŋamya enkulaakulana y'eggwanga. Kaakati ensonga era y'emu bannayuganda gye balwanako essaawa zino. Newankubadde tebasobola kukwata mmundu, tebasobola kgenda mu nsiko, wabula bakozesa social media n'ebigambo okusobola okulaba nga beggyako obufuzi buno obwannakyemalira. Omukyalo ono agamba ku sayidi endala nengezaako kutuukirira opposition leader eyeesimbye ku Mwami Yoweri Kaguta Museveni era ayagala okumumegga n'enkoona enywe, Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine, omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform. Bye bino ebigambo bye yamugambye, wabula nga sinaba kubanga mbikutuusaako. Njagala nkutegeeze nti oli ku Yugi Update TV kusinzira oba ng'otuwuliriza. Bwe yenna ayagala otweyungako nagambye ddakira wansi wala ekigambo subscribe okikooneko bere ng'otweyungako, sharinga, commentinga, likinga. Kakati agamba ku sayidi eri eya Robert Kyagulanyi Ssentamu, omu ku bavuganya ku ntebe y'obukulembeze, ye agamba nti ye missoni ze ku ssaawa zino okusinza ku bigenda mu maaso mu ggwanga, akaseera ke yamusinkaniramu, jjukira eggwanga lyali litabanguse, awo baali bakyali mobilization tour mu mwaka ogwa 2021. Agamba nti nno okusinzira binayitamu 2021, Robert Kyagulanyi Ssentamu watyo agamba nti nze kati mission yange gy'eriko kati ssaawa zino kusobola kulaba nga survivinga nga mponawo
okusinziira ku ebyo ebyempiseemu bye bampisizaamu. Era ng'agamba nti okusinziira nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bigambo yabyogera ng'alina proof, omanyi waliwo wakati w'ebintu by'oba omanyi ne by'okakasa. Agamba mutabani wa Yoweri Kaguta Museveni amanyikiddwa nga Muhoozi Kainerugaba era nga ye Chief of Defence Force, enfunda nnyingi nnyo azze apositinga ebigambo ebikanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ku social media ku mukutu ogwa Twitter ng'era ng'amugamba nga wagenda okumutta. Era nga ye Robert Kyagulanyi Ssentamu kyagamba nti nno nze kati kyendiko singa mponawo olw'ensonga nti nno bantiisizza okuba nga nzitibwa, n'eyo si nsonga, ngenda maaso n'okulwanirira bannayuganda, ngenda maaso n'okuba nga ntuukiriza omulamwa n'ekigendererwa kya bannayuganda ne ideologies bannayuganda ze bayina. Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala nkujjukiza bulungi azze abagamba nti ye abannansi si gwe bayayaanira, si gwe baagala. Bannansi bayayaanira ideas z'ayina, ideas n'okukyusa eggwanga bye bimu ku bye bayayaanira. So mmwe abaagala okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abaagala okumutta temulowooza nti muba mussa ebirowoozo bya bannayuganda. Kino agezaako kibatangaaza abo bonna bamusongamu olwo n'omutta, omubuzaawo, omukwata, mujja kuba mukutte ye personally as Bobi Wine ne ideas ebirowoozo bijja kuba tebikwatiddwa. Kakati kino abanga akugamba ki nti ne election ne ziba ziwedde nga mugezezzaako okubanja akalulu kammwe nga mubbiddwa, kitegeeza musobola okugenda mu maaso n'okusuppressing oba n'okuspreadinga ideas ezo musobole okuba nga muzituukiriza, gumuba mulimu gwammwe. Kino kitegeeza ki nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bagenza okutuuka mu kalulu mu elections nga ye ekigendererwa kye yamala dda okituukiriza era nga yakola dda byetaagisa okukola nga gwe munnayuganda gwasigalidde okukola ekikyo. Bino bituuse ku international level. International medias zitandise obyogerako ebigenze maaso wakati mu kubba akalulu akagenze maaso nga chairman wa Electoral Commission Simon Byabakama ng'ebintu bikyamusobedde ku biki ebigenda mu maaso n'okutambula ku social media. Tujjukira bulungi nnyo ku interview gye bamukolako bannamawulire nga bamubuuza ebyo byonna by'osoma, results z'osoma ozijja mu district ki, yo waayi tali center ki mw'obijja, nga matama abatika mabatike. Kaakati ke kaseera obunkenke bubwolekedde mu byonna bye baakoze, eby'okufutyanka, eby'okubuzaabuza, saa zino tebakyasobola kivaamu ate ng'amazima gazuuse. Nga bwe nkugambye nti tugenda laba nnyo amawanga ag'ebunaayira nga gatandise okuba nga gateeka interest mu election zino eza Uganda. Okusinziira ku mukyala kyayogedde agambye nti ebintu bino tuyinza okuba tubibuusa amaaso ebiri mu Uganda elections wakati wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne Bobi Wine newankubadde biyinza okuba tebikwatagana ku Iran, America, Russia, bisike attention ey'amaanyi ennyo mu ggwanga, naye si kyekintu kye tuyinza okubuusa amaaso. Era ng'agamba lwa nsonga nasinkana ono omwami mu 1986 ne mubuuza intention ze ng'agamba ye ayagala kuggyako akooye okulaba bannabyabufuzi abawangaalira ku ntebe mu Afirika era y'ensonga eziŋŋamizza enkulaakulana ya Afirika, era ng'agamba kyayagala okukolera ddala. Kati kibeewuunyisa okuba ng'omwami omu yayogera ebigambo ebyo ssaawa zino agenda mu maaso n'okuba nga yeeremeza mu buyinza tayagala kuta ntebe. Kitegeeza ki? Nti bannayuganda ssaawa yonna twandiraba intervene mu mawanga ag'ebunaayira nga gayingidde ku nsonga eno eya Uganda, naddala bino ebyagenze mu elections. Enfunda eziwerako Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe yagamba nti ye kati asabira Mukama singa awonawo kubanga bamutiisatiisizza omutta enfunda eziwera. Tujjukira posts ezaakolebwa General Muhoozi Kainerugaba ng'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu gwayitanga ka Bobi Wine nti ennaku zino takyakalaba, naye we munaakanoonya ebbanga ennene nga temukalaba mumanye nti nja kuba namaze dda okukaggyako omutwe. Ebyali bigambo bya Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba. Wabula bino byasika attention eri bannayuganda saako ne human rights activists abalwanira eddembe ly'obuntu. Newankubadde bino bizze bibaawo naye
omukyala akulira ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission ng'eddembe lya Robert Kyagulanyi Ssentamu ligenda maaso n'okutyoboola ne lya bannayuganda taggyeeyo mutwe, asigadde ali silence. Njogera ku Mariam Wangadya. Kakati bino byonna aba international medias ssaako n'abavunaanyizibwa ku nsonga mu Africa mawanga ag'ebweru gakitaddeko nnyo eriisa ejjogi. Kakino tekikwewuunyisa ensonga lwaki Chief Justice Owiny Dollo yasazeewo okuba ng'alekulira, kitegeeza ye alina gye yabirengeredde. Wakati mu kalulu akakubiddwa, kano akalulu tekabaddemu bwenkanya n'akamu, naddala ku ludda oluvuganya gavumenti. Electoral Commission ekoledde ddala ekintu n'omwana omuto kyalabako nti ababaka ebadde tebaagala kudda mu Parliament babaggyemu newankubadde babadde bawangudde. Balangiridde abo be balinamu personal interest be bakwatagana nabo. Ekyo ojja kuba osobola bulungi nnyo okikkaanya. So y'ensonga bannayuganda lwaki bagenda mu maaso n'okuba nga beekalakaasa mu kaseera akatono ate nga bagenda mu maaso n'okuba nga babanja akalulu nga bagamba baagala bwenkanya. Oli ku UG Updates TV kosinziro bangu otuliza gwe mukwano gwange ali eyo gwatana tuyungako nkutegeeza kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Kati okusinziira ku bigenda mu maaso, gw'olowooza amawanga ag'ebweru ganaayingirira mu nsonga zino? Nalabye abakulembeze b'amawanga amalala mu Africa omuli ow'e Kenya, Tanzania batandise dda okuyozaayoza Mwami Yoweri Kaguta Museveni okutuuka ku buwanguzi. Naye newankubadde bamuyozaayoza, obunkenke bulinga obunkenke olw'ensonga nti tannalayira. Alina okutwala obukulembeze, alina okuba nga akwalifayinga okuba omukulembeze w'eggwanga ng'amaze okulayira. Naye ate tulaba abadde alina omumulayiza Simon Byabakama asazeewo ye alekulire. Entebe y'essiga eddamuzi agisuddewo, agambye kimala, enough is enough, sigenda kubeera mu katemba ono. Ebintu alaba gye biraga. Kati gwe munnayuganda yenna abadde aweddemu amaanyi nze nkutegeeza butegeezi nti wandibadde osituka busitusi n'otambula, kubanga ensonga oba ensolo ku kizigo kweri. Njagala nkutegeeze wakati bino byonna nga bigenda mu maaso, ab'ebweru tugambe foreign countries gagenda mu maaso n'okuba nga gatunuulira era nga geekenneenya era nga gagenda mu maaso n'okola investigation mu nsonga z'ebyokulonda ezibadde wano ewaffe mu Uganda. Omwe muli n'okuggyako intaneti. Kino nno kyabalabisizza nnyo, kabadde kabonero akalaga nti akalulu kano akagenda mu maaso mu Uganda si ka bwerufu era si ka bwenkanya, tekaliimu justice wadde n'omulundi n'ogumu. Olowooza otya ku nsonga eno gwe mukwano gwange ali eyampuliriza? Gw'olowooza bannayuganda banaasobola okuggusa ensonga eno? Banaasobola okweddiza obuyinza eggwanga lyabwe ne lidda mikono gyabwe ne liva mikono gy'abayeekera? Oli ku UG Updates TV osobola oteekawo komenti yo, likinga, sharinga. Mbagala nnyo, mweraba.